Okay. Etandikiddewo kaseera kano kennyini n'olwekyo n'agiraba essaawa sembera busembezi tugende maaso. Kano leero kanjawulo etandika butandisi. Leero tugenze Ghana, makubo geego gafaanana bwe gati. Mugamba mutya abali ku kalamba mbatumiddeko nnyo mwenna. Oli ku Fresh TV nga bulijjo tugenda maaso n'entandikwa. Eno bagiyise da Crazy Stupid Love eri ku timbe. Tulese bangi nnyo nga mwanamwala Yvonne Nelson, Prince David Osai, Kalisto Okonkwo n'abalala bangi nnyo. N'olwekyo gwe anaagiraba essaawa sembera busembezi ate tubenga tugenda maaso nayo mpola mpola. Nga bulijjo Ivan MC kuva ku Pentagon videos enatete paka Fresh TV bulange nabulagala. Katanikide saidi eno ku mwana muwala nga apakinze ku sundiro ly'amafuta agamba nti juzaawo tanka kankomewo nsasule n'aleka nga gudde nawo bulungi nnyo. Kati nno saidi eno mu nga bw'otegeera zi petrol station kubeerako mate oba kubeerako shopping mall shopping. Kati mukazi twayingira saidi eno abe nga ashoppinga ye Yvonne Nelson. Kali kumbe saidi eri waliyo omutwe gutunudde saidi eri n'akaleva akasongodde agenda kwetegereza nga gayo yalinga amumanyi. Okwetegereza ennyo banenga yoyo gw'amanyi naye ali mu kushopinga mu katundu ke kamu. N'asooka yeekanga mukazi wattu oba si yeye n'addamu ne yeetegereza banenga gayi yeye. Mukazi wattu amaanyi gaamugwamu n'adduka emisinde. Otuuka lonenga tonaazijjamu bane n'adduka emisinde yadduka akaaba madamu sasula madamu n'emmotoka yagireka ku petrol station bannayirengera. Kakati musajja ne yeebuuza ono asunda amafuta ekikyate ekimuddusiza omukazi. Kumba alina gwalengedde yamukanga n'adduka emisinde. Firimu eri ku ntandikwa anaagiraba essaawa sembera busembezi naawe yakatwegattako kyokola ky'amaanyi nnyo. Kali musajja mukulu ono teyalaba nti oba waliwo omukazi amudduse. Yadda ku ssimu n'afuluma supermarket. Ye Prince David Osei ag'obuzaale firimu azanya nga kwesi. Ani akonkona bw'ati? Ani oyo? Bannange ono mukwano gwe gwe yasulanga naye saidi eno mukazi wattu amanyiddwa nga Kilayira mu firimu eno. Katonda wange kikyate lwaki okonkona bw'otyo? Kumbe mukazi wattu bambi alina ebitamutambulidde bulungi. Emmoroka agirese ku petrol station engatto tazze nazo adduse bw'atyo. Buzibu ki? Omanyi nti ndabye kwese. Ani? Omulabye waddi kwesi yennyini. I went to the filling station to get some fuel. Agamba ngenze ku filling station nywa amafuta. I thought this guy was dead. I just saw him. Nali manyi oyo gayi yafa. So what happened next? Kati kyaha kiki ekizzeeko ate? Freaked out and I went hiding. Agamba nti nsoose ne ngenda ne neekweka bwe mulabye. Kilayira. How do you mean run? Era ekizzeeko n'enziruka emisinde. The past 3 years of your life, wondering where this man has been. Gwamaze emyaka 3 miramba ng'onoonya gaayo oyo. Kati ate n'omulaba n'odduka. Yes, I run. Florence, you don't get it, do you? Mugani gwe toyinza kukitegeera Flo. Dead or something. Ono Florence gw'abeera naye. Mukazi wattu abadde amanyi nti oyo kwesa ayogerwako yafa. Didn't know what to say. Naye ate amulabyeko olwaleero bambi ne kimukanga nnyo era adduse emisinde. You don't get it. Toyinza kitegeera Flo. Where are your shoes? Kati engatto zo ziruwa? Sizirina. I didn't even notice. Mbadde simanyi na kumanya nti sizirina. Ndabika nzirese ku supermarket. God, Kara. I came in a taxi. I haven't even... Nzijidde na mu taxi kyewuunyisa. How did you come in a taxi? Lwaki ojjidde mu taxi ng'olina emmoroka? Car, Florence. N'emmoroka njerabidde. Gwe nno ekikwerabiza emmoroka n'engatto n'olinnya taxi omanya nti ekyo kiba kinene ddala. N'oleka emmotoka yo ku petrol station n'engatto. You at a gas station simply because you saw a man and ran. Bw'atyo mukazi wattu bambi kimukanze nnyo. Lwaki yeekanze nnyo era kwese yaani mu bulamu bwe.
amunoonyezza okumala emyaka 3 nga tamanyiwa gye yalaga naye nga kwese mu kibuga muno mwali ano ye bw'ati mukwano gwe Florence nga nti owayinze kantambulemu ebyo ndabika si bisobole Clara amuga twetaaga ndowooza okwogera firimu eri ku ntandikwa eno y'abannagana ate kasitolaba Yvonne Nilsson mukyala wa mutawaana nnyo firimu zaatuzannyidde nnyingi nnyo ne mwene akomyewo kakati no poliisi bagezaako nnyo okwetegereza emmotoka eno ani yabadde anywa amafuta n'asuulawo emmotoka ku petrol station kali mukasitu wagira ne mukwano gwe. Good afternoon, sir. Muri mutya bassebo. I'm sorry, we're here to pick up my friend. Tuli sorry tuze kukima moroka ya mukwano gwange. She abandoned it. You mean you are the lady that abandoned? Yegwa mukyale yasudde moroka ku mafuta. Sir, it wasn't intentional. Munesa kigenderedde. Toyogera bingi mama. Can do. We saw what you did as a security threat. Kyewakoze kirabika kiringa security threat. Please, Mbu yayagadde okusumbuwa ebyokwerinda bya wano. simple misunderstanding. Habwabadde butakkaanya nammwe. For a friend here to have left a car. Afanda agamba nti mukwano gwo n'aleka wano emmotoka n'ogamba nti teyagenderedde. Sir, it shouldn't. Mb'obeera nga ayagala okwokya petrol station oba obeera mukesi. There is nothing we can do. You are putting the life of the people here at agamba teri kyakkola maama. Obulamu bw'abantu abali wano wabutadde mu matigga. Something I can do. This has gotten to the station. Kakati ensonga zaatuusedde wa Ossi. Go to the police. Eno emmoroka erina okugenda wa Ossi ku police station. Ate kasita bituukamu ebyo omanya nti ddala biba biwanvuye. trust yourself. Okuggyako ng'olinayo akumanyi. When you get to our station, you have more time to explain yourself. Angali bwe tunaatuuka ku station ojja kunnyonnyola Ossi munnange. Lwaki walese emmotoka ku petrol station? It's just wrong. Yes. Tolaba? Yes. Maneja wa wano naye kennyini yakiwagidde emmotoka egende ku poliisi. Eno firimu ekyali ku ntandikwa. Gambya akyali wala isaawa sembera busembezi. Gano ge makubo geggana bwe gato bwe gafaanana. Kati mukazi otunga wayise ebbanga yakomawo ku petrol station y'emu. We yalaba Kwesi n'adduka. Kati yalowooza oba Kwesi atera okujjawo n'ashoppinga. Buli kaseera ayitaayitawokko. Nnaku zigenda zeekulungulula. Omundi ogwasooka bwe yamulaba yadduka. Naye nga Kwesi yaliko omuntu w'emyaka 3 egyayita n'amubulako. Kati ayagala kumanya ki ekigenda mu maaso era ki ekyagwawo. Bw'atyo n'akwata emmoroka ne yeeyongerayo. Atera okuyitako ku petrol station side wano. Kameeti akaliwo oba ka shopping mall. N'addamu n'akomawo Alivance. Nga oba mpakingewo konnyingiremukko oba n'amusanga. Ye mukyala Yvonne Nilsson yag'obuzaale. Firimu azanyanga Clara. N'asooka apakingako side wano. Alaba oba ddala anaamulaba. Naye ng'amazima gali nti tamulaba. N'asooka akuba wano omusumaali. Akandaba oba n'amulaba. Tamulaba era talina gwalaba. Sebo nenene Ghana newankubadde amakubo ga mulembe nnyo neera traffic jam abakwata. Mukazi tuyateranga okujja ku wano side mu parking ya wano ku side ya petrol station yagezaako nnyo kubanga yeetegereza oba Kwesi ayogerwako anaddamu n'amulaba. Moroka agitunuliza ddala mu petrol station. Aleka n'emirimu gy'akola najja alaba oba ono Gaaya anaamulaba. Tunuulira. N'abeeraawo agenda maaso n'okubanga yeetegereza naye alengera n'abanywa amafuta tabalaba nti emmoroka ennaku zino nazo ziri mu lockdown. Yeetegereza nnyo wabula bw'alwawo kaakabanga ngalaba talina kyalaba n'asalawo abe ng'ate yeeyongerayo. Ono ye mukwano gwe Florence gw'abeera naye. Bamwita Kalista Okonkwo amannya ag'obuzaale azanya nga Florence. Abaaliwo nga munne Clara akomyewo. Yamusanga ku TV alaba ka firimu ka Kinigeria ka byafaayo.
kabwa kabaka. Let me guess. You went back to that fuel station again. Kantebe erozeyo ku fuel station. Okulaba oba kweso n'amulaba. God, Clara. Clara kululi yekanga nnyo. Why do you keep doing this to yourself? Amugane lwaki weekola bino? I mean, what do you intend to achieve by going back to... Kati ofunamu ki okudda ku petrol station yeyo olaba oba onoolaba? You've been there for Kwesi. what, 5 or 6 days now? Kati kumpi nnaku 6-5 buli kanaku ogendayo. You don't know why? Amuga kyogamba gwe tomanyi lwaki. It does not matter. I don't want to see you get hurt again. Amuga nsaagala kuddamu kulabanga olumizibwa. Thought you should be over him by now. Oyo gayi waalibadde wamuleka n'agenda. Just need to know why. Aga naye njagala mmanyi lwaki yandekawo. Yamuleka mu kaseera akazibu n'alowooza mbu yafa. Kyra. I don't know. I just have a feeling that you're going to get hurt. I'm not going to hurt. Amuga nina feeling nti ogenda kuddamu olumu omutima. Ko Kyra nti nedda. I need to do this, okay? I need some closure. Kino neetaaga okukimanya njagala mmanyi lwaki yandekawo. Have you ever thought about this? What if you do not run into him again? Kati kino wali okirowoozezaako bw'otaddamu kumulaba ogenda kukola otya? Ogenda kwetta? Well, then I guess I won't be having my little closure. I'll learn to live with that. Akyalemeddeko agamba ateekeddwa okulaba Kwesi era ateekeddwa okubako ebibuuzo byamubuuza mu kaseera kano. You know I'm here for you, right? Amuga naye okimanyi nti wendi ku lulwo. Florence, I know I appreciate you, okay? I appreciate everything. Amuga ndi byonkolera byonna munnaye mbisiima. But this is for me. Naye kati kino kyange kireke nkirondoole nzekka. Alina okumanya lwaki Kwesi yamulekawo. N'abula. Myaka kati 3 mirambirira mukazi wattu akyabirowoozaamu. It's okay. I understand you. Amuga ndi kale nkutegeera. Look, I'm not trying to sound like your mother or anything. But you know that Amuga ndi saagala kwogera nga maama wo oba omuntu yenna oweewammwe. You've progressed so much. Naye oli muntu abadde yeekoledde, olina kasente, ebintu ebimu walibirese ne bigenda. Wendi ate era otandise okwogera nga maama. And on a lighter note, I need you to go and clean up. Kwame is going to be here later. He wants us to hang out. And I want you to come with us. Ano kati ng'agenda mugamba nti mbadde njagala ogenda okyuse ku ngoye oyambale ku ndala oli flashing. No. Boyfriend wange agenda kujja kutunona atwala out. Who knows? Okitegeera. Might even find your mister. Right? Ate n'ekirala tomanya. Yinza okwefunirayo munnaayo omuntu. Boy that is what, 25? Hey, munnaaye tomanya. Ebyokuhanginga out eyo tomanya. Gy'olabira mpozza ate omuntu. Are you trying to tell me that you bought a... Stop it! Ane bw'ate mukazi otunga asituka asooka agenda amale okulifreshinga. Babe ng'ate batambula mbe baana bawala b'olengera. Bakozi balina kasente. Naye ng'ate buli omu ali singo. Kati tukomawo okukeera ku petrol station y'emu. Mukazi teyakomaawo. Buli kaseera ajja ku petrol station y'emu yeeno. Naga naye ku luno ndowooza leka mbuuze oba baali bamulabyeko. Sajja ali awo muddugavu, alina akalevu kawanvu. Yajja abuulize eddala sayidi eno ku fuel station. Naye asikaali naye gwe yabuuza atatera nnyo kumanya nnyo bikwata ku bakasitoma. Najja ku bano abatunzi b'amafuta agende maaso n'okubanga ababuuza. Naye si kyangu kubuuza muntu ng'abantu tebamumanyi. Gwe nga obakubira kafaananyi musajja ali awo muwanvu si muwanvu. Ali awo alina akalevu kakoma kuli. Kale n'abakozi ba petrol station bennyini bambi baalimu okubaako kye bamunnyonnyola mukazi wattu. Era n'alemererwa okumanya ki ekigenda mu maaso. Akyanoonya Kwesi. Mukwano gwe yamugambye nti lwaki tobireka ne bigenda. Yagamba nti njagala mmanye lwaki yandekawo. Y'ensonga enkulu. Lwaki yandekawo. Gwe ne mubeera mu laavu ey'ekika ekya waggulu. Omuntu n'akulekawo omulundi gumu n'otaddayo kumulabako n'otaddayo kumuwulira.
naye ng'ate bingi byaba yali akusuubiza mukazi tukyamuluma bw'atyo ng'alinnya kabebi kibooko nga beeyongerayo katakisi era asazewo atambulye mu katakisi eno ekyali ku ntandiko era ng'egenda mu maaso okujjukiza paati eri emu yokka terina paati yakubiri yeggwayo buggwi gano ge makubo g'eno eggana kati nenkeera ng'obudde bukedde kumba ono gaayi atera okujja ku kasupamaketi kano n'abaako bya shoppinga lwakuba tebasisinkana kati era ayinako byava shoppinga ayinako byava shoppinga kumba ono omukyala leero yazaamu amuguumiise naga otyo laba eggaali gy'avuga baaba omuyaayi yamuguumiise ono mwami agenda okwetegereza yeekanga n'okwekanga nga gwalaba amumanyi gulawo gundi gulawo okay kale gwalaba amumanyi kaakati bwana gundi Stop. Let me explain, okay? Stop! Listen, you have no explanations. omukyala agamba nti era ondabikidde tutolina kyakunnyonnyola I was arrested on the night of our wedding. agamba nti nkubulire bankwata ne banteeka mu kukomera ku lunaku lwennyini olw'embaga Please. nsobola okunnyonnyola munnange No. baasisinkana Nigeria ne baagalana ne bateesa n'okukola embaga ku lunaku olw'embaga ono gayi n'abula What you take me for? naye gwe ompita ki Don't understand. gwe toyinza kitegeera I got arrested on the night of our wedding. bansiba ku lunaku lw'embaga lwennyini ne banteeka mu mabuusu Can you please indulge me? aga nti nzikiriza tufuneko akafo awamu tusobola okunyumizaamu osanga Everything you said. I was willing to get married to you. amuga naye musiru gwe nali neetegese okufumbirwa kati byeyogera ngenda kubikkiriza ntya Something happened. aga ndi waliwo nti ekyagwawo kyenkunnyonnyola Okay, I'll drive. Join me in my car. omukyala muga ndi kale tugendere mu mmoloka yange I don't trust you. ate eno nti nze gwe si kyakwesiga tugendere mu mmoloka yange tugende onnyinyonnyole eyiye n'agimulesaawo baasisinkana Nigeria ne baagalana engeri gye baali bannaggana bombiriri manyi bannaggana bangi nnyo ate abali e Nigeria ensi ezo zikolagana nnyo bantu bava e Ghana nga bagenze Nigeria kuba kyeyo bintu ng'ebyo kati ne bano gye baasisinkana e Nigeria Can I get you something? babeeko kye bakuleetera munnange No, thank you. nedda weebale I mean, let's at least get something. tutumye akantu konna k'omukyala nedda ayina ekibale kimulumya omutwe ennaku zino zonna I must say, he's still looking stunning. why okyali mubalagavu myaka 3 giyiseewo mirambirira nga tebalabagana It's never my intention to hate. aga ne mune saakigenderera kubeera nti nkulumya muga katonda saakigenderera kukulumya naamutunuulira naye kwese Do you know how it feels? omanyi bwe kiwulikika Do you know how it feels to be in love and wake up one morning to know that you're getting married to the man of your dreams? omanyi bwe kiwulikika Do you know n'okeera ku makya nga ogenda okufumbirwa omusajja ow'ekirooto kyo naye do you know how it feels to be a woman in love? omanyi bwe kiwulikika omukyala ng'oli mulaavu Clara, naye ate omusajja n'akeera n'akulekawo kati mukazi wattu ajjukira ekiro ekyo ekiro ekyo bambi kyekyali ekiro kyennyini ng'amaze okwambala gawuni bulungi nnyo ali ne mukwano gwe Florence bageza ku ssimu y'omulenzi essimu bagigezaako essimu eyitamu tewali akwata olunaku lwe yali ateeka omutwala ku wolotaali babe nga nate babagatta gayi lwe yabula Flo, just sit and relax. Please call back later. Flo, sit, okay? Just sit already and relax. Okay? Wait. mukwano gwamu nga nimuneeguma naye nga gwagumya
yagezaako nnyo essimu gwe nno omanyi puleesi ebeeraawo omusajja akutwala ku wolotaali n'okuba essimu nga tewali agikwata eyo bagiyita puleesha bantu bafuna puleesha mu kaseera ako agamba kati amasimu tagakwata ne mukwano gwe bestman Joseph naye tagakwata kirayira naawe lekeraawo ate teka kukaaba naawe ate ku lunaku lunyini olw'embaga olunaku olusingayo okubeera olw'essanyu ku saidi y'omukyala ate ye lwennyini lwakaaba osanga bafunye ka boys night out nze ntidde naawe ku lunaku lw'embaga ebyo nno babiyita bisiraani kiringa kubeera nti mulindiridde omusajja okujja okumwanjula ewaka n'olaba ng'aluddeyo tajja bane puleesha ebeeraawo ekisooka ky'oba weeralikira kuba kuswala agamba nti gwe ne Kwesi kyabatonderwa nga mulina kubeera mu embiriri mukazi tunaagezaako kuba nti agumira ku bigambo bya mukwano gwe Florence essimu bw'agira bw'agigezaako evuga bulungi nnyo n'emala n'ekutukako neddamu n'evuga essimu evuga nga teri yakwata gwe tofaayo eyinza okuba nga surprise ayagadde kwewuunyisa nze nkimanyi agenda kujja kuli akakazi ako kakwasa obusungu did the number you have called does not answer please try again later n'olira nga n'obusungu bukwetimbye ku jjoba amuga teri muntu ayinza kukwagala nga Kwesi bw'akwagala jjukira yasinga okukwagala nze mmanyi bintu bigenda kutambula bulungi After today, you will become Mrs. Clara Quiz. Era nga mugamba nti leero we bunaazibira ogenda kuba ofuuse Mrs. Kirayira Kwesi. Leka naawe mwenyamwenyamu toyonoona make-up waffe. Girl. Something tells me it's just a fairy tale. Mukazi tuyagezaako n'aguma n'alindirira omusajja amutwala ku wolotaali baneegayiyabula olunaku lwennyini olwali olw'embaga olunaku olw'essanyu yagamba twatuulawo mu woteeri ruumu gye twali tupangisizza okwetererezaamu ne tulinda naye nga tolabika munne ayongera kumugumya nti muneekakkana omwami ali mu kkubajja. What could have happened to him? Naye kati olowooza ki ekyamutuuseeko? Did he have an accident? Yafunye akisidenti? How could he abandon me here like that? Ansuulawo atya bw'atyo? Ate nga yali amusuubiza bingi. Era omukyala waatukira okukkiriza nti mugenda kufumbiriganwa. Banne ebyobeera omusuubiza bibeera bingi. I wish I did. Akale singa mbadde nina ansa ku bibuuzo by'obuuza. Ye Florence naye agamba talina ansa. I don't know why I have this strong feeling that Kwesi will be here. And yaga nti simanyi lwaki omutima guŋŋamba nti agenda kujja. there has to be a reason for all of this. Sanga walina okuba nga waliwo ensonga eya bino byonna. Lwaki talabikako mu kaseera kano ak'essanyu bwe kati. Akaseera kali ak'essanyu kaafuuka ak'ennaku. Nga wayise essaawa 4 biki ebyaddirira. Nga Gaya amaze okubasuula mu woteeri ruumu. Baatandika okwekubagiza ne bamanya nti alabika takyazze. Mukwano gwabwe omungi yali amusuubiza eggulu n'ensi. Tugenda kubeera ffenna obere maama w'abaana bange. Beesanga eri Nigeria ne baagalana. Nga omanyi abakyala balina omukwano guli. Era nze nkimanyi bakyala be basinga okwagala ffe abasajja. Balina omukwano bw'aba yayagadde aba ayagala. Mukwano gubasuula n'eddalu. Heartbroken, so confused, Kaza twaga nti omutima gwammenyeka. alone in my life. Ne mbuzibwa. Just wanted to end it after that. Ne mpulira obwomu nga bunzita. Kati Gayi wuuno. Joseph, myself, and a couple of other guys were Ulira. arrested. Agandi Joseph nange ne bagaya abalala baatukwata poliisi yajja n'etuyoola. We were arrested.
baba yolira kikafyu story ki oba Decided ku violating SOPs. we decided to go grab a few bottles that night. Agamba nti ekiro ekyo nakwata Joseph tugende tufuneyo ku byokulya n'okunywanywako sayidi eyo mu hoteeri. Come along because we're staying in the same hotel. Ne tubako baggayi babiri betwasanga ne batugamba nti tubeegatteko A couple of engeri gye twali tuli mu hoteeri y'emu ne tugenda tutandika okunywa ffenna. I don't know what happened, but all I could remember was they asking me if they asking me what I was doing in Nigeria, and Era agamba nti ekyaddirira kwe kulaba abapoliisi nga bambuuza kiki kye nali nkola e Nigeria. I was getting married. Ne mbagamba nti bane mbadde nno ngenda kuwasa mbaga. Remember? Chrissy, I know all of this is in the past, but I just want to understand why you left me. Kati omukyanga agenda mugabi bino byonna biri mu byayita kale. Naye njagala mmanye lwaki wandekawo. Dates. Ku lunaku lw'embaga. Lwaki wansuulawo. Osobola okulimba n'olimba n'olaba nga biweddeyo. We were arrested. Aga nti ekiro ekyo baatusiba. I'm so stupid to sit here and believe everything. Naye golooza ndi mujega. Otuula wano mpulire buli ky'oŋŋamba nkikkirize. You want me to believe everything you're saying? Clara, I'm not lying. I slept through the night, not being conscious of. Kali musajja atwagamba nti mu kaseera ako nga ali mu hoteeri mu luumu ye. And the bangs on the door. Yali ali awo n'awulira omuntu akonkona. Ku lunaku nga beeteekateeka okugenda ku mbaga. Bwe yali ali eyo ng'awulira akonkona. Era yajja bulungi nnyo n'aggulawo. Yes. Agenda okuluggula. Nga ab'emmundu balinako gwe baali bakutte. Ayukuse Ada. Gwe kwese Ada. Yes, how may I help? Yenze mbayambe mu ki. So, Michael Jesse from the Nigerian police, and that's my colleague Sergeant Vincent. You are under arrest for kakali nga be basirikale be Nigeria. advice to keep silent. Bamugamba you are under arrest for drug trafficking. Out of law. Tukutwala lwa kutambuza njaga. Njaga. That was accusation. Naga nti bye bansibako. You've known me, Clara. I never deal in drugs. Naawe okimanyi bulungi nti situndanga ku njaga. We run into these guys, we didn't know who they Bano baggayi bwe twabasanga mu hoteeri tetwamanya mirimu gyabwe. had a couple of drinks. Ne tunywanywamuko nabo nga tulowooza biggweredde awo. Ne baatuyolesa. When prison, hoping to get out the next morning, Bwe batwala mu kkomera nga tulowooza tunaavaayo enkya. get out the next week. Enkya yafuuka wiiki. For months we were there. Wiiki n'efuuka emyezi. 8 months in jail. Okakkana emyezi 8 nga tuli mu kkomera. You were out. Kitalya. So why didn't you call anyone? Lwaki tewakubira omuntu yenna essimu wadde okunkubira? My phone was taken from me. Essimu gye baasooka okunziggyako ekitalya tebakkiriza masimu. Any opportunity to make it. Nga sirina mukisa gwonna gukuba ssimu. The crime was so great that. Omusango gwali gunteekeddwako gwali munene nga gulinga gwa naggomola kutunda njaga. Baby. Kali mukasi twaba ali awo nga Florence alaba essimu ya Florence amukubira. 8 months that we were ring before court, and they found us, not guilty. We are Agamba nti twamala emyezi 8 mu kkomera nga bw'omanyi ebya gavumenti. Ne gye tuzuula tetulina musango ne batuta. Bwe batyo. I tried every means possible to. Era agamba nti nagezaako kyonna kye nsobola mbeere nga mpuliziganya naawe naye nga siina simu yonna gye nnina. Kanza otagane eno gaaya alabika alimba. Abasajja kye basooka otteeka mu mitwe gyabwe ge masimu g'abakazi be baagala. Phone call. Nga ndaba waliwo akkubira. We're supposed to meet up some friends and hang out, but I'll call. Agani mbadde nnina okugenda ne hanging out ne bakyali bange naye. She back in Ghana. Sokoleke ne Florence yakomawo e Ghana. She got a transfer, here, so she had to come, and then she convinced and insisted that I joined her. Yamubulidde nti ya Florence waali wano. I could also explain myself to Florence. If you permit me, I could. Amugandi osanga ne Florence nja kumunnyonnyola kubanga Florence mu kaseera ako. What truly happened. Ye yali ateekeddwa okubeererawo omukazi watono ku mbaga ye. Chrissy, I don't think that will be necessary. Amugandi ndooza tekyetaagisa kunnyonnyola Florence. I'm not saying I believe everything. Siginza kugamba nti nzikiriza buli ky'oŋŋamba kyonna. I believe you. Kale ne bwe ŋŋamba nti nkukkiriza. I'll need time to process all. Neetaaga akadde. Okay, just give me some time. Mpaamu time munnaaye. Can I ask you a question? Nkubuuzeyo akabuuzo naye. Shoot. Kale buuza.
How did you find me? So this day, one afternoon, I went to get some fuel. petrol station The mart. Get back and shockingly, that's why I was so shocked. So I didn't even, it was like split seconds. I just rushed out. I left my shoes. It was just... So I was always going back there. I would go... Always going back there. I just wanted to see you again. Know why you... I'm so sorry. Miezi munana nga ali mabusu ku misango gy'atazza. Can I at least have your number? Aganti oyinza okumpa kale ku namba yo. Tunaddamu ne tukwatagana osanga. Mukazi otu yalinga ayagala nnyo gaayo ono nnyo n'omutima gwe gwonna. Naye mutima n'agumenya oba n'aguyunga atya simanyi. Enegenda maaso. Atengo line Ivan M singa bulijjo kuva ku Pentagon videos enatete. Think about paka Flash TV bulange nabulagala. Amubuza tukyayinza okuddingana ko mukyanti ekyo nja kukirowoozaako. You went back to that gas station again. Saagala ngame njozeeyo ku gas station era okunoonya kwesi. Flo, I'm so sorry. I know I was supposed to call. Amugandi Flo munaye ndi sole. God. Flo wedda ali wana amulinze. That's alright, just forget about it. Kale, ebyo tubyerabire. I saw Kwesi. Ndabye Kwesi olwaleero. Wanji, ddamu mpulire. I'm serious. Ndi serious mulabye olwaleero. What did that idiot say to you? Aha, yagambye ati oyo mupumbavu. Wait, are you alright? Nego oli bulungi, oli mulamu bulungi. Agambye atya. I'm fine. Namugani ndi bulungi tofaayo. So? Aha. How do you mean so what? What did you guys say? What did you say to him? Omugambi ekine naddamu ki? Okay, we talked a lot. Twogedde bingi. So tell me, I need the details. Kati nga mbuza nti asooka ombulira akugambye atya? Flo, it's all scattered in my head. Amugandi Flo byonna bikyankalanya omutwe gwange. I don't. Byonna mbigatagata sibitegeera. But right now I'm starving, so let me go. Lwakuba ssaawa eno enjala ennuma. Kansooke mmala okunoonya ku kyokulya. Eyo emboozi tujja ginyumyako. Because I'm starving as well. Okay. For the gist, I mean. Yeah, but let me change. I'm hungry, oh my. Mukazi twagamba nti enjala ennuma. Kamala okukyusa ku ngoye tutetenkanya ate ku byokulya. Tunoolira. Musajja yamulekawo ku ssaawa ku lunaku olw'embaga. Azzeemu okumusanga. Kakati musajja mukulu yono gw'olengera. Ye Kwesi. Prince David Osei ag'obuzaale. There's a million things I want to say to you, and I cannot find the words. All I know, when I find you, I will never let you go. Kakati nno omwami engeri gy'azzeemu okubanga alaba mwana muwala oyo Clara yatandika okwebuuza atandikiddewa mbu omukwano gulina okuddamu buto nga bwe gwali. Don't know how I let you go for so long. It's not my fault that you can put the blame on me. Let me tell you how I miss you so bad. Everywhere I go, you always on my mind. I'm moving on, but I don't seem to know how. Cause every day I wish I met you somehow. Every time. Ene kyagenda maaso oli ku Fresh TV nga bulijjo. Nagamba tusangibwa bulange nabulagala. Abeetaaga okulanga naffe mukisa gwa maanyi nnyo jangu olange naffe. Business ogikuba abantu mu maaso tojja kwejjusa. Bana bakyala eno sayidi gye basula. So, are you telling me that you believe everything? Kati Flora amubuuza nti ky'oyagala okuŋŋamba okkiriza byonna oyaggayi bye yaggambye.
Florence. Kwendi Florence nkubulire. Honestly, I don't know what to believe. Amazima amatuufu simanyi na kiki akukkiriza. Times when I believed the stuff he said. Namugandi akaseera katuuse ng'ebimu byayogera mbikkiriza. Kara, I don't know why I have this very strong feeling. Florence amugamba nti Kilaila. Kwesi has all of this planned out. Nina strong feeling endowooza yange ngamba. Oyo guy ebintu byonna yali yabipanga bupanzi. I think Kwesi was married here. Ndowooza okuba nti oyo Kwesi alabika yayina omukyala ene Ghana. N'atakugamba. Naye Fulo. If he has a wife, why did he leave her in Ghana? Kati bw'aba alina omukyala, lwaki yamuleka Ghana ate najja ayagala okumpasa? Byonna mukazi otulabigattagatta tabitegeera. What's he gonna get from meeting me? Kati amugandi nze yalibadde anfunamu ki? Listen, that's people for you. Amugandi mune abantu nno bwe batu naddala abasajja. Abasajja balimba. Nagamba buli firimu gyendeeta obeerako ne kyoyiga. Neeno nayo gyendeese beerako ne kyoyiga. Naddala mwe baggaaya abalimba abawala ne mubadingisa. Not comfortable seeing him around you. Mukazi otuye Flo amugandi siri comfortable ng'oyo ggaaya ali naawe. Ndowooza okuba nti alina kyayinza okukola ekirala. What about yourself? How is he? Joe. Well, Joe was here for a bit, you know. He was around, and then luckily for him, he got a job in Sierra Leone. So. Kali ambuuza nti ate mukwano gwe Joseph ye. Wali ozzeemu okumulabako ko nti. You guys. Joseph yafuna. We planned to hang out tomorrow. Where? Amugendi Joseph yafuna omulimu e Sierra Leone. Alabika okuba nti ye kati taliwo ssaawa eno. To come over here. Amuga lwaki gayo tomuleeta wano ne tuba nga ate twogeramu. Ask him why. Njagala mubuuza bingi lwaki yakusuulawo e Nigeria. Kakati baddamu ne basinkana sayidi eno. Gayi n'amutunuulira. Don't look at me like that. I just remember in the fun times, you and I, good memories. Okay, Kwesi, I'm starving right now. Like, I can eat a grown man. Can we eat something? Can we order something? Oh, sure. I mean, if they have that on the menu, I will gladly order that for you. Oh, and I'll gladly eat it. Well, I can eat a cow alive. Oh, really? Well, I used to know a girl who, like, her fiesta. Kakati n'emboozi yagenda maaso n'okugwa amakerenda. Makati ga Kwesi ne mwana Clara. Is that what you want? You still remember that? Of course I have. Atandika okumujjukiza biri ebyedda nga bwe baali nga bakyali e Nigeria. Nah, I'll just do jollof and chicken. Should we order your favorite? Yeah. You must be really. Agakyogamba ntumye gy'osinga okuwoomerwa. Kale. Excuse me. Waiter. Bwati emmere ng'eyingirawo chicken salad byonna nga bw'obitegeera nga bagenda mu maaso n'okulya mbu omukwano baddemu okuguzimba buto osanga kabaddemu okuguzimba manyi gwa omukwano bwe gubeera gujja ne gumenyeka. All I know when I find you, I will never let you go. I still love you. Kwesi, stop it. Ani bw'ate amugamba nti mune nkyakwagala ko omukyala Kwesi birekeraawo ebyo. I don't want you to say yes, okay? Just asaagala ogambe nti ye tukiweemu time. Amugani nkyakwagala era njagala tube nga tuddemu okuteekateeka embaga. I just want you to. Tokkiriza ssaawa eno naye kye ŋŋamba kiwe time ate kimanye bumanya mu mutima gwo. Ebyo mukazi otu byatategeera ku gaayo ono era azzeemu okumusaba obufumbo. N'amutunuulira. Nkuliiseeko nti n'amutunuulira nga tamutegeera. Mwana muwala abaddengawo nga yeebuuza ono gayiwa gye yabulira. Kati okulagala ava ennyingi ak'okunywa anywa ku ka mukyala.
amutegeeza munnaye amwagala nnyo era baddemu batandikire we baakoma ekinaabatuusa ku mpeta. Eno Ghana bwefaanana bweti. Kale tuddako sayidi ene waka ge maka mwana muwala g'abeeramu ne mukwano gwe Florence. Flo, are you kidding me? You're eating on the sofa. Negwe gundi oliira wano mu sofa. It's a lot to clean this place up. Please don't mess it up. Toyonoona kafo kano nakamala okalongoosa. Clara, I'm not messing up anything. Amuganikiraila siina kyenyonoona kyonna. Boyfriend to come here and think we're dirty people. Oyagala boyfriend wajje wano agambe nti tuli bakyafu. Just don't mess up the place. Kale tonyonoonera kafo kano. I've heard you, girl. Kale gaalo. I'm not even listening to you. Clara, please, anything you're preparing, make it for 4. Amuganikiraila by'oteekateeka byonna gezako fumba fofo. Okay. Bannagana n'aba Nigeria baagala nnyo fofo. No. Hey, kale. Please, da. Kale y'engeri gye babeerangamu abaana bawala bano bombiriri. Ab'omukwana ababiri. Lengera amakubo g'eno. Geggana. Makubo geggana. Baba bali eno ne bawulira akonkona. Ate mugenyi kyona azze bannaaye. N'asooka aluggula afumbye ekyemisana kiri kyennyini ekyakabi ng'asuubirayo omugenyi. Omugenyi taze yekka ze n'olucupa. I'm trying to impress you. Hope it's working. Mwana naye amwambalidde akantu ka kala yeeyo zino kala eziriko. Aleeseeyo wano olucupa. Kale munange yingira. I'll be in the kitchen. Kale kambeereko mu kiyungu katono. Ono Flo bamanyiganye bulungi. You really look good for someone who has been in prison. Ng'onyirira nnyo tonyirira ng'omuntu abadde mu kkomera. Nice. Thank you. You look good too. Naawe onyirira. Anti yabagamba mu kkomera yamalayo emyezi 8. Look, Flo. Flo nkubulira amazima. So okay. Ndi sole muneeku byonna ebyaliwo. Munsonyiwe. Everything that happened, but you just wouldn't understand. Flo ye nakatana bakubikkiriza nti ono gayi ddala yali mu kkomera. A lot has happened, okay? I'm just trying to make things right. Agamba nti kati ngezaako ndabe ng'ebintu mbitereeza. I understand, Chrissy. Flo agamba nti mbitegeera. But trust me, you did not try. Amuga naye nkubulira amazima olimba tewagezaako. Omuntu gwolese mu gawuni ng'ogenda kumuwasa mbaga n'obeera mu kkomera emyezi 8 nga tamanyi. Nothing, girl. You know, catching up on old time. Kirabika ono omwami teyagezaako kuba nti abategeeza nti ali mu kkomera. Yes, you know, continue your conversation. Yes, madam. Let's go. Ano kati sawa yakulya ate kyamisana kuba obwedda mukazi otukiraila ali mu kuteekateeka masala balina okubanga bagenda maaso n'okulya. Akyaddeko wano musajja mukulu ne bagenda maaso n'okulya naye nga Flo abatunulira tabategeera. Tunulira gaayo ono alabira ddala ng'omufere. Come on. Okay. Let's say I believe that your phones were taken away from you. What happened to Facebook? Amuga kale kanzikirize nti essimu baagikutwalako ate Facebook ate WhatsApp kyogamba mu makomera teri bantu balina masimu. I thought about it. Agandi ekya Facebook nakirowoozaako. You couldn't do it. Naye nali sisina bwe nsobola kubeera ku Facebook. So much. Gwe nno sebo babeera mu makomera eyo nga bali ku Facebook. Bamanya ebigenda maaso mu nsi eno. I never really thought I was going to set my eyes on you again. And if I did, I had made up my mind I was going to make you go through the worst imagined horror. Kane Florence amugamba nti ku lunaku olwo twava mu hoteeri nali sisuubira nti ndiddamu okukulaba. Era nga mmanyi nti bwe nziramu okukulaba bwenti ngenda kubako kyekkola. Okay guys, do you want me to clear the table? Kale ba guys ndooza oba nkiri yalinga emmeeza. The direction, no. I'll take the dishes. Atofaayo. Ndage sowaani weziraga nzitwaleyo mu kiyungu. No. I'll do it. Ko mukyala nedda. Okay.
I'm done. Ndowooza nze kambaleke muko mwembiriri. Are we going up to my room? Ani ye fulaga amanti kangende mu kisenge kyange. Nemmere aliddeko katono nnyo si yalidde ekiri awo. Ono gayi balaba byabagamba bya bulimba yabeera mu kkomera. Ewatali masimu, ewatali Facebook, ewatali WhatsApp, ewatali kyonna kyonna kisobola kulaga mwagalwa we nti ali mu kkomera. Nope. Not a bit. Okay, on the issue. Kale ndowooza akanongoose emmeeza. What do I take them to the kitchen? Mbitwale mu kiyungu. Kale kambitwale bino mu kiyungu. Namutunuulira naga negaayo ono. Kweri ebyayogera bya ddala oba yali alimba. Yamusuubiza ayagala badde mbatandikire we baakoma. Gayi nga ategula masowaani. Alagira ddala empisa. Naye nga mukazi otutannabeera kuba mukkiriza n'akatono. Sebo n'amasowaani agooza ono Gayi. Olaba Gayi ow'empisa ate bino bamaama bye baagala. Omwami asobola okumwoleza ku masowaani. Omwami asobola okufumba ku mmere. Nadda ewaka naye n'alya buli. Ekiri wadde. Mukazi tuyajja mu kiyungu. Ye Kilayira. So what? Kaakati n'olwekyo ki? I want to see you every moment. Njagala nkulabe buli kaseera nga tonva mu maaso. See, this is my house. You know where to find me. Kwese eno ennyumba yange. Era omanyawo okunsanga bw'oba onneetaaga. I want you to know where I live. Aganedda njagala nange omanye gye mbeera. I want us to start all over again. Njatuddemu tutandike buto. I can't stay a moment without you. Ayagala baddemu buto batandike. This is too fast, okay? Naka ne speed gy'otambulirako nga nnene. Look, I love you so much, Clara. Amugani nkwagala nnyo Kilayira. I know and I love you too. Kilayira agamba nti nkimanyi nange nkwagala nnyo naye. I want us to get married. Njagala tufumbiriganwe. I want to marry you like now. Ku luno ne bw'oŋŋamba leero ne bw'oŋŋamba nkya nkuwasizaawo. Without you. Sinsobola kati kubeerawo w'otali. Bw'asembera. Amugane kwessa omanyi linda mu katono. Mukazi otwabuliddwa ekyokusalawo. Manye eriyo abasajja nga balimba. Kaakati ono omwami badda mu buto okukwatagana n'omukyala. Era laavu neddamu n'ebanga y'amaanyi. Amugeni ngenda kutwala w'ensula nawe omanyeewo. Omanye nti ojjira ddala ewaka. Ne tubeera mu mukwano ogwa ddala. I am not telling you that. Kana okove ali ku simu ne mukwano gwe Florence. Okay, I don't know what you're talking about. Ali eno mu mmotoka. Okay, whatever. Come back already. I miss you. It's been 9 days already. You're crazy. Florence, you went to work and not to look for me. Ana ategeeza Florence wagenda kukola kati kumpi nnaku 9 namba tokomawo obadde otya naawe komawo. Ndi eno nkumisinga. I'm not. Lip sealed. Nnaku 9 ali eno ali mu kupepeya na musajja we. Kwesi. Florence yalinako emirimu gye yagendako. Nnaku kati ziri 9 nambirira. Florence, you worry too much. You worry too much. Ate Florence agenda maaso n'okuba nti ategeeza mukwano gw'ono alina okubeera omwegendereza kuba oyo Gayi gwali naye omuntu wakubuzaabuza. You know what? Kwesi is calling me. Omanyi Kwesi wuuna ankubira kale tujja kuba tuwuliziganya. Kamukwate. Hey baby. Hey hi baby. Love yakomawo. I miss you too. Mukwano gwakomawo nga gw'amaanyi. To be in your arms. Akamune njagala kubeera mu mikono gyo. So how's the meeting going? Meeting zigenze zitya? Gosh, Sajja business man. Sede bisinga abeera mu zi meeting. I know
know, it's crazy. We both have to work. Amugani munengera bw'okimanyi buli omu alina okukola. Leave you now. Kale bateranga okusinkana mu budde nga buli omu annyuse ku mirimu gye. Love you too. Ne love you nti nange love you too. Mwah. Tusisinkane. Love ogiraba bwebeera. Eyo nno nga ye love. Mwana mulano omukwano gwaddamu nateera nga bwe gwali mu kusooka. Kuba yayagala nnyo Kwese n'obulamu bwe bwonna. Kwese yasalawo n'amuleetera ddala ewaka era eno gy'abeera ge maka ge. Mukazi twagenda ozuukuka ku makya bw'ati nga Gaaya amutunuulidde. Ky'ogamba okedde? Oh, I didn't even know it was daybreak. Mbadde simanyi nti wazuukuse nadda. Beautiful, like a work of art. Agaba n'ekala ate oba oli mubalagavu. Kazaanyirira nga yeebase. What's the time? Sawa ziri mmeka? Does it really matter? Agaba oba ziri mmeka ekyo si kikulu. You're not working, I'm not working. Leero weekend togenda kukola nange sigenda kukola. Enjoy. Katulina kunyumirwa bulamu. Meanwhile, get your breakfast. Naye kangene ndeeta ekyenkya kyo. Wangi. Kangene nkufumbira ekyenkya mukwano. Gaaya alina empisa. Akolera ddala bino bamaama bye baagala. Bamaama baagala okubafumbira n'omuleetera ekyenkya ng'ali mu buliri. Breakfast in bed. Byakolera ddala ebyo. Mukazi tubye ebisinga okumukyankalanya naga bwenva kuono ngende kwani. Can you add avocado? Yongerako avocado. Anti ulira. Mwami seba afumba amasowaani n'ayoza. Kale emirimu gyonna agikola. Ene kyagenda mu maaso. The crazy stupid lovers. Kakati bw'aveeyo ng'omukyala amulese waggulu eri yaddako eno mu ntebe n'akwata ku ssimu. Ayinako byakola ng'omukyala tayagala amanye girlfriend we gwe yasuubiza okuwasa embaga. Yeah, hello? Hey, hello? Yes, I came back late last night, so... nakomyewo kikeereza ekiro ekyayise. Call. Ne sisobola kukubira. Ayina gwayogera naye? Yes. Okay. All right, I'll wait. Kale, kankulindirire. I'll get in touch pretty shortly, okay? Tugenda kuba tuwuliziganya mangu ddala. Tayagala mukyala amanye amulese waggulu eri. Gegana amaka ge Gayi gy'abeera era nga ali singo talina mukyala waka. Mukazi tekyali kimweraliikiriza nti ono Gayi alabika alina omukyala omulale oba mufumbo. Alina ku ngazi izo nga ziyiseewo biki ebyaddirira. Eno firimu ekyagenda maaso bw'etyo. Tony, listen, there is no way I can come in today. It's not possible. Kati no mwana muwala agenda maaso n'okwogera ne mukama we Mr. Tony. You're just bringing this up on me. Akamune sisobola kujja leero. Mr. Tony, see, I have other plans for today. And Mr. Tony nina plan ez'olwaleero sigenda kusobola kubanga nzijja. I will send the documents over to you. Documents singenda kuba nzikuweereza buweereza. For you to find out how you're doing with them. That should be fine. Kaza naye yakayingirawo bw'atyo. Kilaira. Okay. Akomyewo eka. Right then. Asanga Florence wali ali ku ssimu ne mukama we. Hey you. Hey girl. Hi girl. Wrong with this man. No musajja oba yaba kitandika nzekka. He doesn't. He likes you. Maybe you should get that into your head. Amugandi oyo musajja akwagala kiteeke mu mutwe gwe. Try. Nah, I'll pass. So, kakati teeba. Guess what? What? Kiki ate nteebe ki? What girl? Kiki gaalo? Okay, so Kwesi asked me to marry him. Kwesi ansabye obufumbo ebyaddala. Wangi. And I said yes. Nenzikiriza. Listen, oh gosh, it was so... Bannaye ate obakale kibadde so romantic. He asked me to marry him. Afukamidde, nansaba obufumbo, nanaanika akaweta. Click. Okalaba? Kano ke bayita nkwekutte engagement ring. It's quite new, very new. I hear you, madam. Kaakano kaweta kapya ttuku. Beautiful. Mukazi otubambye era yasalawo akkirize kuba Kwesi amwagala. It's nice. Katonda waaye. Girl, you know, I don't want to see you hurt again. Amukane gaalo omanyi nti saagala kuddayo kulaba nga olumiddwa. Oyo Gayi ayinza okuba si waddala. Okay?
You sure? Kwenti nkulu nonka kasarabika waddala. Okay. Kale. Hey, I'll be inside. Okay, be happy for me. Beera musanyufu naawe nsanyukiraako kale. Kale. Naye nga ye Florence oyo gayi yamujja dda mu birowoozo bye alabira ddala nga oyo gayi fake. Ayinza okuba munna amwagalako bwagazi naye nga byakiyaaye. Olaba yamuleka ku wolotaali. Eno nno nga ye Ghana bweti bwefaanana. Firimu ekyagenda maaso. Kali n'omukyalo ono alina byagezaako kubanga akeberakebera sayidi eno. Ebikwata ku kwesi. Nadda ku kompyuta ye wano ku intaneti abeeko byanoonyereza. Naye yagamba ku luno tajja kutuula tajja kwebaka. Alina okunoonyereza ennyo ku kwesi ono nga tebannagenda wala na bya mukwano. Kuba eby'omukwano munnaayo omukwano gutera oziba abantu amaaso. Olini amaaso ne geeziba. Firimu ekyagenda maaso. Mugamba mutya ab'okuttaano mwenna mbatumiddeko nnyo emutundwe. Ab'emutundwe ku ttaano mwenna sayidi awo mbatumiddeko nnyo. Gamba otya musawo Senna kutumiddeko nnyo sayidi awo. Webale kujjanjaba abantu mu kaseera nga kano akazibu ddala. Ogamba otya maama muzungu ku ttaano awo. Opposite ne Wasula kutumiddeko nnyo. Webale kubeera ku Fresh TV. Ate mwebale kunyumirwa. Kati kumoko sayidi eno. Shopping mall. Ono mukyala agenda maaso n'okushoppinga. Aba atambula gy'asanga Jjo. Sokoleke sigwe Joseph. Joseph bannaaye. Bane ng'onyirira. Wabulira wa. Joseph agenda kulangala ba Florence. Kwese yagamba oli mu Sierra Leone, Sierra Leone. Just came in last night. Nakanda dinakomyewo kiro kyayise bannange. And look at you standing in front of me. Yes. Bane ng'onyirira. See, it doesn't change anything. You guys can still come over. Well, that's true. That's true. We'll do so. But I know Kwesi has told you everything that. Kansubire Kwese yakubulidde buli kimu kyonna nga bwe kyali. Baatusiba munnaye mu kkomera. Joseph. Gwe Joseph naawe. What are you doing all the way there? Ate okola ki eyo jangu nnyambeko. The trolley. That's actually my sister Abna. Oyo no sister wange bamuyita Abuna. Attend to her quickly and then come back. Oh yeah. Kale kangene nsooke mmale okumwegattako nkomewo. Maybe tonight we can link up. Oba leero tusobola okubaako ffenna akawungeezi. Good to see you once again. Ono Joseph ye yali best man ku mbaga yali egenda okubaawo. I'm sorry. Oh, you got some. Atenga Florence ye yali bridesmaid side eri ku side ya mukwano gwe Kilaila. Yali metuloni kale. Kakali Joseph bwatyo mbw abadde Sierra Leone. Agenda maaso n'okushoppinga ne sister we side eno. We're set, are we? Alright, cool. I don't want a situation where you tell me you left something behind. Nanga tobaako ne byeweerabira. When's your flight? Actually, I can't stay here past 11 a.m. So whatever we are doing has to... Ne bagenda maaso n'okubeera nga bashoppinga nga bw'olengera. Ye Joseph. Ouch. Joseph amanya ge ye Harold. Yes, sir. Harold Ebewu ag'obuzaale. N'agamba ninako bye neerabidde kansooke nzireyo mu ndeeri. Tewali bintu byakwerabira wano. Kati kumukate sayidi eneeka. Kaza twaba ali awo. Mukwano gwe akomyewo eka. Florence. Yadde amaanyi gamuwedde. Kwesi's married. Amugandi Kwesi mufumbo. Ogambye otya? Kwesi is married. Kwesi mufumbo. I don't understand. Sikitegeera. I ran into Joseph at the mall today. Agamba nti ndabye Joseph olwaleero wali ku mall. Is his sister. Musanze ne sisita we. Wait. And they told you Kwesi. Ne bagamba nti Kwesi mufumbo. How is that even possible? Ekyo kisoboka kitya? Kati anyumya nti omuwala oli azzeeyo abeeko bya shoppinga. So sorry. Na I wasn't looking. Endisole bambyo okukonesa akantu kano. Esokoleke sigwe muwala Joseph gwabadde ayogera naye. Some minutes ago. Joe. Joe. Oh.
You mean Joseph? Otegeeza Joseph? Yes. Nti ye yenze gwabadde ayogera naye. Yes. And you are? Ate gwe oli ani? His sister. Nze ndi muganda we. Joe's sister. I was going to say that, you know. Hey, nange era mbadde ngenda kyogera ng'omufaanana. Have you know my brother, Joe? Kyoka brother wange omumanyi Joe. I practically know all his friends. Kwaye nti emikwano gye gyonna ngimanyi egisinga. Joe and I are not that close. I'm actually... Agani nsinga kumanya Kwesi okusinga Joe. So you must be a friend to his wife. Olabika oli mukwano gwa mukyala wa Kwesi si kyo? I'm sorry, what? Solo ogambye otya? Whose wife? Mukyala wani? Kwesi. Kwesi's wife. Ngamba oli mukwano gwa mukyala wa Kwesi? I'm Kwesi's friend. Nze ndi mukwano gwa Kwesi kyekyokka. Oh, okay, I'm sorry. Kale ndi sorry. My name is Abina. Bampita Abina. To meet your acquaintance. Nsanyusa okukulaba. Nice to meet you, Abina. Amge mune ku mbaga ya Kwesi nga saakulaba. Can meet again. Kale tujja kuddamu tusinkane. Alright. Kale bye. Kali wakitegeredde nti Kwesi alina byabakweka bingi. Alina omukyala. Alina omukyala. Bw'atya abinyumizaamu Kilayira. Kyogamba ono gayi ddala mufumbo. Kati ate eri gyantwala nti ye nnyumba yaani? Bagayi mulekerawo ozannyira ku bwongo bw'abaana ab'obuwala. I don't know what to say right now. Akandiza simanyi kyakugamba kati. Naye amazima gali nti Kwesi mufumbo. Maybe you should call him. Oba mukubire essimu. Just call him and find out what his reason is. Mukubire essimu omubuuze ensonga kirwaki gwe ataakulemeddeko n'okulimba nti agenda kuwasa. Ate nga mufumbo. Teri kyaki egatta muntu ng'ate mufumbo. Kati tunakwata ku ssimu agezeeko mukubira. Amawulire Florence galeese gamumazeemu amaanyi gamumenya omutima. Hello? Hello? Yeah, can you come over? Ngamugambye osobola okujjako eno ewaka. I don't think I can leave the house. Sirowooza nti eno nnyinza okuvaayo. Yeah, just come over, please. Yakubira Kwesi essimu amuyita gye mukazi twamaanyi gamuweddemu. Bw'akimanya nti ddala Kwesi bw'abanga ddala kituufu Kwesi mufumbo kati ye ataamwagaza ki? Yamumenya omutima omulundi ogwasooka. Mukazi tunamanya nti oba Kwesi yali mufumbo ng'amuzannyirako. Kati ate era akizzeemu n'ogwokubiri. I've changed my mind. I'm gonna go to his house. Agamba nti kale kangende mu maka ge. You think that's a good thing to do? Olowooza kyekisinga obulungi ky'olina okukola? Yes. Nze kaneesitule ngende ewakaawe. No. I want to do this. Tofaayo kino leka nkikole ngenda nzekka. Alone. Lwaki ogenda wekka? Florence, I'll be fine. I promise I'll be fine. Amugani Florence tofaayo nja kubeera bulungi. Kangende nzekka. Okay then. Ayagala kulumba gaayo ono Kwesi amanye ddala kiki kyaliko. If that lying son of a bitch comes here, tell him I've gone to his house. Agandi omusiro oyo bw'akwata ekkubo n'ajja wano muŋŋambire nti ŋŋenze wuwe. Weegendereze munnange. Sajja bazannyira ku baana b'abendi n'omuzannyira omukazi ku bwongo. Ate nze nsiba mbagamba nti ekitonde ekikazi baana bawala abo balina laavu balina omukwano. Kakati bw'omuzannyira ennyo ku bwongo kakati gano ge maka. Amakono gayisigage maka goono kyaliwe. He didn't sound so happy. Gakyaliwe Joseph. You never take advice, do you? Aga naye gwe gayita ompulira buli kyeggamba. Didn't listen. Oyo omukazi okyamwagaza ki? It's okay. I'm meeting them tomorrow. We'll work something out. Well, I'm not available. Ye Joseph eyali alina okubeera best man we ku side eri ng'agenda okuwasa Kilayira. Meanwhile, Clara called me. Amugani Kilayira ankubidde essimu naye engeri gy'abadde awulikika ng'alinga omwennyamivu. Give me ASAP. Agamba yagala kundaba ASAP as soon as possible. Kiki? I don't know, but simanyi. Naye engeri gy'abadde ayogeramu. Did Florence speak with Abna? Florence yayogeddeko ne muganda we Abuna. Know each other. What could they be discussing? Ndi ate tebamanyiganye. Ate bayinza okuba bayogedde ku ki? It's just that she sounded so cold. Nakati engeri gy'ayogedde ku ssimu ng'awulikikanga Kwesi. aweddemu amaanyi.
I think it's about time you let this girl know her stance. Naka naye kweseke kasera omwalo onaamanye waayimiridde. Mubuulira amazima nti oli mufumbo. Ekyo nakyo kiveewo. You know I can't. Sisobola mwana. I love her so much. Omwalo oyo mwagala nnyo. Bwe mugamba agenda kuweta. What are you talking about? I thought this thing ended way back in Nigeria. Mbadde manyi bino ebyomukwano gwammwe byakoma Nigeria. Just let her know. I'm sure she will understand. Mubuulira amazima osanga n'akitegeera nti olina omukazi omulala. Ulira embaga. Yeah, I would just tell her the truth. Naye ndowooza era osanga ndowooza mubuulire mazima. It's not going to be easy. Naye tekigenda kunnyanguyira. Find a nice way of talking to her. I'm sure she will understand. Gwe noonya engeri yonna ennungi ey'omukwano oyogere naye omubuulire nti oli mufumbo. She will understand. Baba nno bakyali awo. Sookoleke. Bane Kiraira. Asirika. Ayagala kumanya. Amugaliko kati mbulira amazima oli mufumbo. Mumanyi bagundi kambalike. Sookoleke tutuleka amubeerawo. Are you going to answer me or not? Ogenda kunziramu oba nedda oli mufumbo. Kabuuzaako. Yes. Ye ndi mufumbo. Naye nsobola okunnyonnyola. Osobola okunnyonnyola nga yamunaanise n'akaweta. Mmwe bagayi kambalabe edda. Yamunaanise n'akaweta. Kano ke bayita nkwekutte ngenda kuwasa embaga. Ogambye osobola okunnyonnyola. Ndeka. Don't. Tonkwatako. Baby. Let me talk, okay? Baby, twogere. Explain. Kale omukyanga muga kiki ogenda okunnyonnyola? Look, Must you explain everything? I'm sorry I didn't. Ndi sole munesa kikugambirawo naye. Just didn't know how to tell you. Mbadde simanyi bwe nnyinza kukikugamba. Oh, because you wanted more of me, right? Kuba obadde weetaaga onneeyongeze buli kaseera, sooka ondeke. Ndeka. Ndeka. I don't want to hear any more of your lies. Agani mpulira obulimba bw'ombukooye. Just let me be. Lwaki tondeka nzekka? Why'd you have to do this to me a second time? Lwaki wasazewo kinkola omulundi ogwokubiri? Yakimukola ogwasooka mukazi tunaasigala nga lowooza oba ono gayi yafa. Kati era bwe yakomyewo yatandikidde we yakoma mu bulimba. Nti ngenda kuwasa mbaga era nkwagala nnyo. Yalowooza engeri gy'asobola omutuusa mu buliri. Kumulimba nti amwagala nnyo. I got married because I was empty and alone. Amugamba ndi we naviira mu kkomera munnange nawasa. Kuba nali siina ke nali nsigazza nga ndi awo obw'omu bunzita. Ate nga naawe sikyakulabako. Let me tell you everything. Aga nti kale ngenda kukubuulira buli kimu kyonna nga bwe byali. Amubuulira nti biri ebyokusooka okwagala omuwasa tebyali bya bulimba, gaali mazima. Naye baamusiba. Kati agenda ova mu kkomera nga talina na wakutandikira, takyalina wadde olwataano gy'asanga omwana muwala. When I came back to Ghana, aga bwe nakomawo e Ghana, I was confused. Nali mbuzibwa nga nsiraanye. Tough. I didn't know what to do. Nali simanyi kyakkola. The thought of you nakulowoozaako naye nga simanyi wakutandikira kunoonya. Being with another man. Ne ndowooza nti oba wafuna n'omusajja omulala. I contemplated suicide. Mukazi otu byonna awulira. I met Akosia. Ne nsinkana Akosia. Akosia was a nice person. Akosia yanfuukira omuntu omulungi gye ndi. Yannyamba. I just felt I owed her. Ne ndabira ddala nti andekedde ebbanja. Ebbanja mu mukwano gwe yandaga lyali lyakubeera nga muwasa. I didn't marry her because I loved her. Saamuwasa kubanga nali mwagala. I married her because I felt I owed her and I... Namuwasa lwakuba nti nali mpulira ebbanja nti yannyamba nnyo ne nsalawo muwase. Olaba gayi asobola okuwasa omukazi olw'okuba awulira nti alina ebbanja ku mutima n'amuwasa naye nga simbusi kumwagala. It's not working. Agamba naye amazima gali nti obufumbo bwaffe nalaba nga tebukola. Era for a divorce and she would not let me have it. Nasalawo mbere nga mfayiringa divorce twawukane naye nga ye tayagala twawukane. I left the house. Nensalawo ennyumba ngiveemu ne njimulekera. She went to her parents. N'agenda mu bakadde be. And ever since
Bwe yagenda mu bakadde be. We've not been communicating. Tetuddanga mu kuwuliziganya. That's what it is. Bwe kityo nno bwe kyali emboozi ye entuufu. Kitegeera mukwano. Yembu ne mukyala we yali afayirinze divorce naye nga tebadivorcinga. Baako kyoyogera mukwano gamba nti ku luno nzikiriza. Njogera mazima. Kazo tuyawuliranga n'obwongo. Bumukyankalanye. It's been 5 months now. Nga kimaze ebbanga ki? Said nothing to me and I. Agandi kati myezi giri 5. Talina kye yali aŋŋambye nange sina kye mugamba. Twayawukana tweta bwe tuti. Kati ngambuuza ni mumaze ebbanga ki nga mufumbiriganye. Kwaye nti emyezi gyali ena. And you didn't think I deserved to know any of this? Nolowooza nti byonna mbadde siina kubimanya ng'oŋŋambye ogenda kumpasa. That's the mistake. Anti eyo y'ensobi muneyo gye nakola. I didn't know how you were going to take it. Nali simanyi bw'ogenda kukitwala nga nkikugambye. Nga manyi oyinza okundekawo. Baby munnaaye. Baby agundire katombeebeza. I love you so much. Mune nkwagala nnyo baby. I don't want to be a home wrecker. Baby. Agandi saagala nfuuke amenya mayumba g'abantu. Saagala nsaanyewo obufumbo bw'abantu. So much. Aka baby mune gwe gwe njagala. Tutandikire we twakoma. Baby. Enegenda maaso. The crazy stupid lover iri ku lutimbe. Yagamba nti namala do okufayiringa empapula za divorce nze ne mukyala wange essaawa yonna twawukana. Kati ate ono yamunaanika akaweta ng'oli tebannaawukana. Nga gyabinyumizaamu Florence. Ye muyo w'amagezi we ate ye mukwano gw'enfanfe. You should have demanded to know more. Florence agamba nti wali mubuuzizza ebisingawo naawe. What? Nga ki? We talked about pretty much everything. Twayogedde ku buli kimu. Kwesi would dissolve his marriage just like that. Goloza Kwesi agenda kusaanyawo obufumbo bwe ku lulwo. Leave him, right? Oh God, Clara. Nekirayira naawe kula. Musajja waawa akyawa mukazi we ne baawukana ku lulwo. So special about this Kwesi that you cannot. Ye kali ki ekiri special kw'oyo guy kyo lwaki tomuleka n'agenda? Abasajja bangi oli muwala mubalagavu. Written that a lady has to be married before she can be fulfilled. It's not about being fulfilled or anything. Kati amugandi ani yagamba nti omukazi okufumbirwa kye kituukiriza ebirooto bye byonna. I've always loved him. Akanti anti kuva dda mwagala. Before he broke your heart. Kale mwagale paka nga akumenya omutima. Florence. Mutima yali yagumenya ogwasooka n'aguyungayunga. Kakati ate essaawa eno era guyinza okuddamu mmenyeka. Wide opened. I want you to stop worrying, okay? Gwerekera okweraliikirira. Support me, be happy for me. Nsanyukiraako naawe. I'm happy for you. Agandi sigamba nti sikusanyukiddeeko. I don't want to see you hurt again. Naye saagala kuddamu kulaba ng'olumwa. Musajja agenda kumenya omutima. Listen. Smile. I'm smiling. Agandi gwe tofaayo mwenyaamu. Buli kimu tofaayo nze nkutte. Nja kukyetereereza. Mukwano gwe bambi ya amulumirirwako alaba gaya agenda mumenya omutima omulundi omulala. Ene kyagenda mu maaso. Nagambye kano twakakoze nga kali supeeso. Tekayina paati ndala kagwayo bugwi. Kali na mukazi wattu. Ali mu kuvuga mmotoka yaba agenda. Moroka ne kyankalanidde sayidi eno moroka bakyusaako bukyusa. Motoka bw'atuuka ano n'ekyankalanira nno ddala esikontoka. Ate moroka empya Range Rover Sport ate ekyankalanye eki. Eyedduka ng'essasi zino eziwalampe ensozi ziri ezaagaana. Range Rover Sport teyina weeremererwa eyo. Esika maaso n'emabega. Kale moroka yamusiraanako sayidi eno mukazi wattu. Neebuze moroka empya ate esiraanye biki? N'akwata essimu. Oh, God. Hello? Hey, Kwesi, listen. Kwesi munnange mpulira. Okay. Emmoroka esiraanye. Been trying to call my mechanic, he's not picking up. Mbadde ngezaako okukubira makanika wange takwata. I am... Kyokka bannange. You know the Coco Vanilla Road? Omanyi Coco Vanilla Road? Street. Abadde akubira makanika we Muzeeyi Kamya wane Nalukolongo. Muzeeyi Kamya takwata. I don't
know what the problem? Kakati emmoroka eri wano esikonto soba kibadde kitya? I have a very important meeting. Agamba ate nina meeting mune egyendaga. I can pick a taxi if you... Oba ninye takisi. Okay. Kale kankulinde. Range Rover ekyankalanye, Range Rover Sport. I'd cross 1,000 rivers, I'd cross 1,000 seas, I'd swim across the ocean. Kaza tubwatyo ng'alindirirako atudde wano mu mmotoka ye. Million things I want to say. Abaali awo nga zireeta Benz kajambiya. All I know when I bavuga eggaali zonna za bbeeyi. Tunuulira. Eno tuli Ghana. Nga zireeta Benz kajambiya. Mwajidde ne makanika. Kwesi. Bw'ati asobodde okwangwayanguwako omusajja mukulu. What happened? Kiki ate bibadde bitya? I was driving and then... Kamune mbadde nvuga. Netandika okusikontoka ng'eweddemu amafuta ate nga nakedde kuteekamu. Calling my mechanic, but he wasn't... Nkubidde makanika wange yinnyini yakamya ennalukolongo nga takwata ssimu. Kamya naye oba yabaaki. So, if you don't mind, you can join me in that, so I'll drop you where you go. Amugani kale nga bw'ogambye ogenda mu meeting kankutwaleko eno girekere makanika. Ko omukyala mpa akasawo kange. So, you can go now. Nkutwaleko. Tell Kwame to call me when you fix it, okay? Gamba mukamawo ankubira essimu ng'emmoroka emaze okuwona. Yamuvuga n'amuleetako sayidi eno. Kazo twagamba yina meeting. Yino. Kati waliwo ebbalibbali era omukyala atuuka mu kafo keekamu. N'alengera eggaali eno eyadde aka green, ame green. Gaali ki eno? Alengera omuwala agivaamu. Emmoroka eno omukyala alinga agimanyi. Alengera alibbalibbali wali. Katonda wange. N'anyeenya omutwe. Neyetegereza nnyo gaayo n'avuga emmotoka naye nga labe eri tinted. Yetegereza nnyo emmotoka eyo n'ekwata ekkubo n'etambula. Sajja oyo yalinga amumanyi. Ate omukyala bw'atyo ng'alookinga mmotoka ye yeeyongere ne waliwo interviews ezigenda mu maaso. Good afternoon. Welcome. Please, I'm here for the interview. For the interview? Yes, please. Ono naye azze ku interview. Okay. Interview. Kale. Just wait there. Munne tuulirako awo olindirire. Laba entebe abagenda okukola interview ze batuulamu. Kati twali wali bbalibbali naye alina appointment mu kafo keekamu. Ina akatabo wano agenda maaso n'okuba nga yeetegereza. Eno kampuni y'amaanyi. Clara Williams? Yegwe mukyala Clara Williams. Bw'atyo Clara Williams naye azze ng'alina appointment ne boss nannyini kampani eno. On your left, that's where you are headed. Omukyala nga amulaga bulungi nnyo wa omugagga gy'ali. Okay, kale. Sorry to bother you. Ndi sole okusumbuwa. Notice the green G-Wagon dropped you off. Nalabye moroka green G-Wagon ekulese sigwe yagijiddemu nti ye. That's Kwesi Ade. Moroka si ya Kwesi Adi. Yeah, that was him. Ya abadde yagivuga. But I wasn't so sure. Nagani era nateebereza. See you when you're done. Kale ngenda kulaba ng'ovuddeyo waggulu eyo. Yamulabye mu wagon eri eya green Benz wagon. Wagoni. Angedi bw'ovaayo ngenda kulaba. Nina kyenkwagaza. Gano ge makubo gene Ghana. Sajja bakolera ddala amakubo 3 way. Gayise emirundi 3. My sister gave me this for his wife. Ulira. I misplaced a number. Sister wange yampa ebintu bino mbiwe mukyala wa Kwesi naye namba ya mukyala wa Kwesi nembulako. My sister was his wife's best friend. Agamba sister wange yali mukwano nnyo gwa mukyala wa Kwesi era ye yali metroni we ku mbaga yaabwe. Wanji nfudde ekitiibwa gayi mufumba ebyaddala. Okay. Oli bulungi naye? Ndi bulungi naye omanyi? Mpulira omutwe gumbobba, mpulira sibitegeera. Oh, then let me get you some water to drink. Kale kankuleetere ku mazzi. Amgeri gati gwe Kwesinga bw'omumanyi.
muwe ebintu ebyo abiwe mukyala we. Ate Gayi yamugambye nti yo n'omukyala baayawukana biki byakoze bitya bbanga ddene tebawuliziganya. Kaakati ngadde ewaka n'ebintu bye baamuwadde mbu byateekeddwa okuwa Kwesi. Kwesi abiwe mukyala we. Mulimu ebbaluwa n'ebifaananyi n'ebiralalala. Kali mukazi tunga abikula bintu bino ebyamuweerebbwa. Wano ebbalibbali alabawo ebbaluwa. N'asooka agisika agisome. Letter to you. Ebbaluwa eno ngikuweerezza. She can't forgive. And I'm tired of begging you. Obuzibu bw'olina tosobola kunsonyiwa ate nze nkooye okwegayirira. Service by telling you that your husband was cheating on you. Olw'okuba nagamba nti bbaawo omwenzi alina omukazi omulala. Kati gwe ate n'onkyawa bukyayi. And that was what I was doing. Era gamba nti ekyo nali nkikola ku lwakuba gwe oli mukwano gwange ate nga oli mukyala wa Kwesi. Ebintu byo ebyasigala ewange mbipaakinze mu kibaasa ekyo ne mbikuweereza. Katonda waayi. Ne ssente ze wampola zennyini nazo nziweereza. Agamba nti ate nze bambi oba olowooza nali njagala bbaawo si bwe kyali. Ngenda kufumbirwa embaga yange ya wiikendi eno. Ebyo abiweereza yali mukwano gwa mukyala wa Kwesi. Kaakati ono babimuwadde engeri gy'ali mukwano gwa Kwesi abiweereze Kwesi. I actually didn't think it was going to be this far. Kali kitegeeza nti Kwesi era yamulimbye nti ye n'omukyala baayawukana. Yes. Yeah. Byonna mukazi tubyamulumya mutwe. I was selected. Amugandi munne gye ngenze nti ebiiseemu bulungi nnyo mbadde selected. Akubira Kwesi. Banenga kyakabi. Agamba lwaki tetujaguza ekiro kya leero mukwano. Actually, I was thinking, why don't I come over tonight, okay? Amugandi lwaki sijja ewakaawo ekiro kya leero. Higher weekends. Engeri gye tugenda mu weekend namba nenjimalira ddala ewuwo. I have something in mind. Nina kye mbadde nteesa. I'm gonna get some wine. Oba ngende ngule ku wayini. And then we can run the tab. Hey. And I'm gonna cook. Ate nze ngenda ofumba ku luno. Okitegeera ate nfumba ekitoobero. I know you like that. Nze mmanyi ojja byagala. Akubira Kwesi. Kwesi amulimbye ennyo n'akoowa. You're so naughty. Mukazi oto essimu agikuba aseka naye nga bye baamugambye byonna byamukyankalanyizza omutwe gwe. Why don't you get the wine when you're coming? Akalwaki tojja ne wayini nga okomawo nosanga nga maze okufumba. Ko Gayi kale see you then. Ndi kale I love you. Love you. Nze nsinga okwagala. Alright, bye. Gwe nno omukyala nga munyiivu nga naye ayogera aseka si mwangu. Kaakati mukazi otuyakooye Gayi ono naye agenda kukola atya ng'amulimbye bingi. N'amukuumira awo mu kumulimba. Mwe mugamba nti love is based on lies and denies. Omukwano gwesigamye kukulimba nnyo na kwegaana nnyo. Mbokuwangaaza omukwano olina okuba nga olimba nnyo ate nga weegaana nnyo. Mukazi tubwave nga asooka adda wano side mu drop ye. Asooka anoonyeemu obugoye obwakabi. Anti weekend agenda gimala wa Kwesi. Kwesi yamulimba ebintu bingi nnyo. Mbu ye n'omukyala baayawukana ali waabwe. Kumbe byonna bya kulimba. Kwesi musajja mufumbo ye ne mukyala we baagalana. Katono n'abanga amumalira obudde. Ate abakyala tebaagala bamalira budde. Waliwo eyaŋŋamba nti abakyala balina expiry date. Bw'omumalira obudde n'agenda expiring oba omukoze bubi nnyo. Oba kituufu be expiringa. Nja kubuuza ku Mumbejja Aisha Nakalema wano atera okubimbuulira. Enegenda maaso gambo tya Salongo Jingo katandika butandisi. Kutumiddeko nnyo kyali wange. Kansubira ebintu byatambudde bulungi. Mwana mwalanga apakiramu ebitonotono yayitiddeko mu katale n'abako bya shoppinga. Paka maka ga Kwesi. Aze kufumba weekend namba agenda gimala sayidi eno. Naye nga yategedde amazima g'ono Gayi.
amaze ebbanga mu bufumbo lya myaka 7 yamulimbye ye nti bufumbo bwa myezi 4. Kati gayi bwakoma weeka yadda n'olucupa wano. Bannaye kulikayo mukwano yamwambalidde akantu buno mube muyita bu appetizer. Sokoleke. We having a party. Tuyina party. We deserve. Bamama muyige okwambala obulungi. Oyambala bwoti mutuufu n'omusajja n'atuuka ewaka n'agamba wabala nnina omukyala. Naye mujja ne mwambala agantu ne mwezingirira kwegamba ng'olinga okumuzingulula olinga azingulula endiboota. More soul food. Oh, you're so naughty, baby. Abana bambala obuntu n'olabira ddala nga mu butuufu banne naawe ddira ddala mu mbeera ey'awaka. And, take a shower. Omanyi ky'oba okola. Sooka oyambuka onaabenaabeko. Comfortable. And then, we'll get to it. Awo tutandikirewo ndowooza. What do you have in mind? It won't be a surprise if I tell you. Amga kiki ky'olina mu birowoozo ko omukyala nedda. Tekijja kuba surprise bwe mba nkikugambye. N'olwekyo nina surprises gye nkutegekedde. Alright. Wabula. So, we should go have a shower. Yes, please do. Ogambye ngende naabeko nti egenda onaabeko. Genda onaabeko naawe adde otya. Nze nawe ndi weekend namba. Kale. Nagamba filimu zange azeetaga gye ziri ku Pentagon videos ennateete. Ate ng'erimu abeetaga bakwatira video, oli muyimbi weetaga kukwatira video ya luyimba. Nkubira ku namba yange y'essimu. Nammwe abazannyi ba firimu mwetaaga bakwatira firimu. Tulina ebyuma eby'omulembe, cameras ez'akabi, amataala ag'omulembe, sound ow'omulembe ddala, Pentagon videos ennateete. Nkubira ku namba yange 0753 9 801. Kakati nno mukwano gw'aba ayitaayita gyagwira ku bifaananyi. Son of a bitch. Yarabi, son of a bitch. Ebifaananyi abiguddeko n'ebbaluwa. N'amanya nti kakati nno kirayira ayinza okukolawo ekintu ekikyamu. Bano ab'omukwano bagenda maaso n'okulya n'ebyokunywa nga banywa. So, do you want more plantain? No, okay, plantain. Nkwongere ku plantain. Gonja. Yongera ku gonja. Bagamba gonja oyo mbw aleeta amaanyi mu basajja. N'obeera wakabi nnyo mu bigambo by'omukwano. Yasiise gonja. Nkwongere ku avocado nti eyongera avocado oyo naye nti oyo ate ekyo kiriisa ky'amaanyi nnyo. Kale ne bagenda maaso n'okulya nga bw'omanyi mbw ab'omukwano ababiri naye nga mwana muwala ono ayina ekimuluma ku mutima. Ayina ekizibu ekimuluma ku mutima. Bino bye mbalaga mmwe ne mulaba ate ne muyiga. Sajja amulimbye ebbanga lyonna. Amwononedde obulamu bwe buli lwagezaako mwerabira gayi ng'ataddamu alabika. Ye n'asigala ng'aguma bw'atyo. Yafumbye ekimere yaha ekiri wano. Ayayayaya. Kale ne bw'obanga wakakkuta enjala ekulumirawo. Ene kyagenda mu maaso bw'etyo. Ne bagenda maaso n'okulya nga bw'olengera. Ono yasoma ebbaluwa n'amanya nti ono oba agenze kulumba musajja kumutta bussi bannange ye Florence. N'akwata mangu essimu akubire mukwano gwe Kilayira. Naye ng'eri Kilayira nno ng'ali mu mukwano. Furo n'akuba ku simu ya Kilayira nga Kilayira takwata. Leka nawe kwata essimu oba oli ku kibannange. Tamanyi biki byaliko mukwano gwe. Ku kino ku mwana muwala kyalabye naye kyamukanga. Oli gayi amaze mu bufumbo emyaka 7. Era mukyala we baagalana bali bonna. Kilayira nawe kwata essimu naawe. Yamanya nti Kilayira ayinza okukola ekyobusiru ekiyinza omuleetera obuzibu. Eri essimu evuga bano bali mu mukwano bali mu kulya. Simu tewali agiddamu. Kakati noono. Oh my God. Katonda wange. Oh my goodness. Oh my goodness. Nkole ntya ayinza okukola ekintu eky'obulalu kyonna. Ya Rabbi. Ye Florence. Florence n'apapa ayambuka Kirira. What do I even do? Kati oba nkole ntya bannange oba ngende munoonyezeewa. Kilayira yaganye okukwata essimu. Kakati nga badda sayidi eno mu buliri. Bino nno byenkulaga bibeerawo erimmwe abatulugunya abaana ab'obuwala n'omulimba kino n'omulimba kiri n'omulimba kino n'omulimba kiri n'omubuzaabuza n'omumalira obudde.
Kakati gayi nga bamutuusiza mu buliri side eno. Bali mu mukwana nti weekend namba omwana agenda gimala wano. Amaze omufumbira ekimera amaze okukkuta. Ate awo ki ekiba kiddako nga mubadde mu mukwano era guba mukwano. Akani mune wendi wano. Kati omukyala bw'atyo ava mu buliri asookoleke nayo tova mu buliri. Atofaayo nagambye nina surprise. Sagambye mbu nina surprise. Gwe kakkana. Zibiriza ate amaaso go saagala nkulabeko. N'emikono teeka wano. Saagala olabe surprise gye ndeeta. Relaxinga baby. Kakati surprise mu nnyumba mulimu emiguwa ne solo tape. Ono solo tape asibe box. Gwe yazze naye. Chaka bannange. Leero tugenda kukola love etabanga waato banze kankubuulire. Baby, what's that? Baby kikyate ekyo. Omukyala azze n'emiguwa ne solo tape. Ate emiguwa gyaki? Ngenda kusiba. Njagala nnyo mbeere mu control. Abakyala baagala nnyo babeere mu control. Kakati zibiriza. Gwe ngenda kusiba nze mbeere nga nzaali mu control. Nkyekaba ne mukwano naawe. Sajja mukulu nga bamusiba mikono. Nkyokaba ne baby naawe yo love. Manyi olwo love bwetyo. Wetera kubeera mu bakawuboyi. I know. Sa mukyala akusiba yembo n'abeera mu control. Kali noono naye nga bamusibira ku kitanda teeka wano omukono. Njagala mbeere mu control. Kyokka baby naawe bannange nti kanyweze na bulungi nnyo. Nze nina okubeera mu control. Naye baby naawe eno laavu leero gy'okoze. I can't wait for you to be on top like that. Kala atoba wanesinza kulindirira nga gwali mu control. I like it when it's tight. Nga musiba bulungi nga anyweza side eno. I know it's tight. You men love it tight. Mbwa abakyala ababyagala nnyo nga yabadde afuga. Kwegamba nga yakola byayagala. Mu bigambo by'omukwano. Kali bamolosiba omukono gweri. No, you like it. Nagani nkimanyi leero ogenda kunyumirwa nnyo. Kyokka bane baby gwasinga. Najja asibe n'omukono gweno. I'm gonna make it tighter. Oya bane kala ato basinza na kulindirira. Kyovala banze nsiba mbagamba omukazi ayomba abeera mulungi. Omanya ekizibu kye. Omanya kikyayagala. Naye omukazi oyo aseka ng'olina kye wamukoze n'asigala nga tanyiize. Oyo aba mubi nnyo. Ayinza n'okutta nga tomanyi. Kaakati ono musajja ly'abeeni bali mu kumusiba miguwa. Alowooza bali mu laavu. Kansibe n'eno munnange anti njagala mbeere mu control. Ate obuguwa oba yaguze bwa nayironi. Oba yaguze buguwa ki buno obutakutuka. Baby nga ate onywezezza nnyo naawe. Onywezezza nnyo naawe baby onnumya. Atofaayo anti njagala mbe mu control. Kati ngajja ku magulu n'amagulu alina okugasiba. Leero ngenda kukulaga ebyaka bikala ate oba. Baby naawe ate n'amagulu. Nagambye nina package nene nnyo gye nakuleetedde olwaleero kati gwe nywera. Gwe nywera bunywezi munnange. Baby naawe ate onywezezza nnyo nti anti munne njagala mbe mu control. Oyagala nkendeezeeko nti ye. Teri guy ayagala kumukendeezaako nawe obadde otya. Byonna nze ndi mu control gwe tofaayo. Ng'akwata ne solo tape. Nga bw'aseka n'aleeta ku mimwa. Ate kiki ekyo? Gwe nagamba ezibiriza. Ono bamuyita solo tape. Baby naawe byonna byabaddemu nti ye. Ayagala kukola laavu ey'ekiralu. Gayi nga bamusiba solo tape yenna. Nga bamunywe. Daba laavu. Mbwe eyo yonna laavu. Zibiriza amaaso naggaanya okutunula. Njagala nze mbambeera mu control. Kaakati. Gwe kakkana nakambye olwo surprise. Zibiriza. Ngaddayo mu kabada. Nga ki ekiri mu kabada ekirala waliyo embwasi. Teyakoma ku ekyo nga gyeyo ne segereti.
n'ekibiriiti bulungi nnyo ng'ate bw'aseka. Okay. Kaakati Gaaya akyazibiriza. Did you know I smoke? Bulijjo okimanyi nti nywa segereeti. Agenda okutunula bw'ati ng'omukyala ayiwako segereeti. Bulungi nnyo nga ssaako ka segereeti sajja lyabende tabitegeera. Kaakati nno bwana gundi zebyo byensi bambagamba omanyi nagamba buli firimu gyendeeta beerako nekyoyiga. Beera ng'onyumirwa ate nga bw'oyiga awo n'eddoboozi lyegiramu katini naye nga literedde. Kikyo oyagala kubaako ky'oŋŋamba oba oyagala kusigala ng'onnimba. Ono omukyala ayina ekintu ekimuli ku mutima nonnimba. Kwesi. Naye Kwesi. I loved you so much. Ngundi nga nkwagadde. Loved you. Bane nkwagadde. You came along, lied to me, left me in Nigeria. Wajja nonnimba nondeke Nigeria. Nonnimba mbu baakusibanga ddala tebaakusiba. Ng'oyina omukyala. Oyina omukyala eggana n'ogyonzannyira ku bwongo. Second time! Ekinnumya omutwe nonnimba n'ogwokubiri. Do I look like a fool to you? Gweraba nkufaananira ng'omujega. You. Like it wasn't enough. Kale raba nenkugabira ebyange byonna kisajja ggwe nga buli kaseera bw'ojjo nnimba kirala. Kalabye abakyala ebintu ebibasuula eddalo ekigambo mukwano. Because of love. Kale raba byonna mbumbadde nga mbikola lwa laavu. All because of love. Byonna mbikola lwa laavu ne bino byenkola mbikola lwa laavu. Ng'omumunyo era oyagala kunnimba. N'amuyiwako evvu lya sigala ate liba lyokya. Kaakati. How do you like this? Kano okaagadde otya? Agenda kulanga omukyala ayina embwasi ate yamusibye n'amunyweza. Talina bwakyayinza kuvaayo. Kati nze nkooyo obulimba bwo. I know. Mwe abalaba firimu eno muyigamu ki? Olimbalimba omwana muwala n'akoowa ne yeetamibwa ddala ng'awulira ayagala kukutta. Kaakati kino kye nagambye. Is it painful? Do you like it? Choka buno bwokya. Buno bukwokya. Bukwokya. Yamusibye ne solo tape teri kwogera. Teri kuddamu kumulimba kuba Gaaya amatiza. I want to do something special to you tonight. Ngenda kukola ekintu ekiri special ekiro kya leero. Kikino. Good night. Well, good morning. Yogerayo ekisembayo good morning oba good night oba sabe sale esembayo. Sabira mu mutima. Any last words? Oyina ekigambo ekisembayo? You want to lie again? Oba oyagala kuddamu kunnimba. Omumuunya muumuumuumu. Lie. Limba. Limba. Olabye abaana bawala mwegendereza abali mu mukwano okuzanyira ku bwongo bw'ekitonde ekikazi. Ekitonde ekikazi bwe kiba kikooye kiba kikoowa kikooyera ddala ate omukazi bw'asalawo asalawo. Yazze mulaave nnyingi nga musanyufu n'afumba n'emmere ne bamala okulya n'omwenge ne banywa nga naye ekyamulese kutta Gaaya ono akooye obulimba bwe amwonoonedde ebiseera myaka emeka amulimbalimba. Yakwata essimu mwana muwala. Hello. Hello. Hi. Hi. My name is Clara Williams. Bampita Kilaila Williams. Yes. Yeah. I am calling from East Legon. Lagos Avenue. East Legon gye nkubidde Lagos Avenue. I just shot a liar. Nkubye omulimba essasi. N'asigalawo ku buliri. Eno nno firimu teyina paati ndala era temugimmanja. Bagamba nti okuzannyira ku bwongo bw'omuntu obanga azannyira ku ttimba mulekerawo ozannyira ku bwongo bwa bannammwe nga bulijjo Ivan MC kuva ku Pentagon videos enateete paka Fresh TV Bulange Nabulagala abadde Yvonne Nisoni ne David Osai tusinkane. 'Cause I choose to believe, yeah. You're never telling me the truth.